this really caught my understanding when I look at all the MPs. Because njikola mu Luganda sho kino kina engeri gye kyakutemu entegeera yange bwe ntunulira ba MPs bonna regardless ng'ogyeko aba opposition njogera kuba MP naddala nga bagwa ku side ya majority, that is the side of the ruling party, and of course is none other than NRM. Muli basanyufu and you glad according to what has been in a pipeline eza million 10 kye babawa nga kyekuusa kubebaza olw'okuyisa etteeka ly'emmwanyi wamu n'okwongera okunyweza okuyisa etteeka lya Majje eryayise. Mu kavuvuŋŋaana amateeka abiri gombi gayise omulundi gumu. Etteeka eryasoose lyabadde lya UPDF Amendment Act nga bakoze ennongoosereza mbu ekyokuzzaawo kkooti z'amagye lyayise. Etteeka eryokubiri lyabadde lya pate bikoze bitya nalyo ne liyitira awo mu mbeera eyo. Naye kinsesera nga kinsanyusa nti olwaleero essira ngenda sooka ndisimbe nnyo ku UPDF Amendment Act. Muyinza okuba nga mwayisizza etteeka eryo naye ebiseera ebisinga njagala okimanye nti liyinza obutakola kuggwa olwaleero ng'oli mu gavumenti, but etteeka eryo nga go walikola liyinza okusanga somewhere. Naye bw'oba nga oli mu gavumenti essaawa zino nga go wabadde omu ku babadde bawagira etteeka eryo lisobola naawe okusanga somewhere erikukolako the same injustice lye liba ligenda okukola ku bantu ba bulijjo, nga gwe weetwala nti oli mubaka, gwe weetwala nti oli mu minisita, gwe weetwala nti oli ki owa ruling government oba owa majority. Kinsasa nti Oweekitiibwa Lopu Joel Ssenyonyi nze nja kwebazaamu ak'ensusso olwa ki kye wagezezzaako okuba nga okola n'okulaga ensi ekituufu kye kiteekeddwa okuba nga kiri. Bwe wagezezzaako okuba nga ogenda ku answered nga bwe mwapromisinga mwazze mu parliament, abasinga tebaakitegedde. Abasinga bavudde ne bagamba ate kati mu parliament they came to the parliament. Bwe bazze ne boogera what they were supposed to say, ne bamala ne bakwata ekkubo ne bafuluma okubategeeza nti tuzze tukiise era tusayininze in mu parliament tuyingidde chambers. Ne batuuka ne boogera Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi n'awa views ezaabaddemu essimba ery'enkaliro oboolyawo eryali calling attention eri speaker n'agezaako okuba nga akola ennongoosereza n'okuzaayo etteeka lyongere okuba nga lyekenneenyezebwa mu kakiiko oboolyawo. Naye bw'otunula engeri gye yakozeemu ebintu bino n'omusajja engeri gye yamulambikiddemu on a procedural matter gye yaraisinze, ate nga si gwe gwabadde gusoose kuba yakimugambako lwe baaweereza ebbaluwa ewa NUP ekitebe kya NUP okujja oba ekibiina kya NUP okujja okuwa endowooza yaakyo ku UPDF Amendment Bill. Omusajja n'abagamba speaker, etteeka lino nga tuli papya. Lwaki kiri bwe kiti? Lwaki tatusoose ne tulina ne ba stakeholders bonna ne bajja ne bawa endowooza yaabwe ku tteeka lino? Bwe yagezezzaako okuba nga awa ekirowoozo kye, Nabbanja yavuddeyo n'asituka n'amugamba Lopu, wali badde onneebaza nti nze Prime Minister akyasinze nonneebaza n'okuba nga nsobola okukola omulimu oguba gumpereddwa mu bwangu bwe gutyo ne guba nga guwedde. Imagine muli bannayuganda, muyinza okuba muli bannayuganda abatawera na 600 nga mulinga 540 oba mu 8 abatuula mu parliament yawo. Bojjako aba opposition muyinza okuba nga muli ababaka nga 308 mwenna abakola parliament yawo. Naye ababaka 308 ne musalawo mutegerera abantu emiliyoni eziwera 40 kale munya ng'ogyeko ababaka kale tubale emiliyoni namba kuba katula katuwere emiliyoni 45 kugyeko emiliyoni namba kale tugibalire nti abakozi ba gavumenti na biki na biki, ne mutegerera abantu emiliyoni 44 bagende babeere nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye olw'okuba oli bamusanze ayambadde kino ekyefaanaanyiriza. Bagamba mu kawaayiro twayongeddemu oli kale engatto wamusanga ng'ajamadde nga teri gazeted na kubaako symbols ziraga nti za UPDF tebamukwata, ne kawunda suuti
zibabadde batandise okubanga boogerako nti omuntu okusanga ng'oyambadde kawunda suuti oli wakwatibwa. Naye nzirayo ku loopu Joel Ssenyonyi wakoze omulimu gwo mu mbeera abantu gye babadde tebakusuubiramu. Nojja n'oyanja ensonga n'owa Presidio Matayo eyabaddemu statement ez'omuzinzo oba ez'omuzingo nga ziteekeddwa okuba nga ziweebwako attention. Naye ng'olaba era ebintu bye bagenda okuddamu tebirina makulu, kwe kusalawo okukwata ekkubo ne muva mu parliament ng'aba opposition. Abasigaddemu nga ba Honorable Odulu, ono wa UPC, Akena, basigaddemu ne basoma minority report. Naye ng'ate UPC mukimanyi bulungi nti esaidinga naki ne NRM bafunawo coalition yawo. Naye mu mbeera eyo n'embeera gye byabadde bitambuliramu kyali badde kituwa ekyokuyiga mu nsonga ezo. Nti kale mwabiyisizza mmwe nga babaka basigadde mu NRM abasigadde mu mutudde mu parliament. Naye mwerabidde nti ligenda kunyigiriza abantu, naawe ababo lijja kuba libakunyigiriza. Kino kiraga nti ne kkooti gye baateekawo nga independent body kulwayo kuba ziri organ 3, executive, legislature ne judiciary, nga ezo 3 buli emu eri independent kulwayo, ng'amateeka gaba legislated mu parliament ne gabeera acted upon mu judiciary oba mu makooti. Kooti ensukkulumu eyo esalawo ng'esinzira mu tteeka eryabagibwa. Kooti esalawo ng'esinzira ku bujulizi obuba buliwo. Neekola okusalawo n'egamba nti bannansi oba civilians tebaddamu kuwozesebwa mu kooti z'amagye, batwalibwe nga bawozesebwe mu kooti eza bulijjo. Kubanga kooti y'amagye it acts as a tribunal, and indeed it's a tribunal because it acts as a disciplinary committee for those people oba kwaba abantu abali mu magye. Just imagine abantu baze bakyogerako ab'enjawulo nga mwe bawaabi, mwe bawolereza, mwe bajjaaji, mwe banoonyereza ku musango ogwo. Akavuyo akali awo. Naye loopu Joel Ssenyonyi mwe mwakoze ogwammwe ng'aba opposition. Yes, mwafumiddwa ebitagambwa ku online platform, ebintu ebitali birungi. Era nenyongera okuba nga nsaba naddala abaana abalwanisa enkyukakyuka nga nange ngatta eddoboozi lyange kwabo abalala abavumirira ekintu ng'ekyo. Ate ffe nnyini bwe tutandika okuyisaamu eggaali abantu abafa abali ku sayidi eyaffe abalwanirira ekintu naffe kye tusuubira nti kituufu, then kitegeeza kiba kye tukola tetukimanyi. Tulina kwempawalinga bano abakulembeze baffe n'obbongera obbazzaamu essuubi. Kyemmanyi message esobola okutuuka bulungi nnyo nga tovumye. Nowe ndowoozayo nga munnankyukakyuka asinzira ku online nga toli mu ggwanga, n'ogamba n'ositula eddoboozi n'omulala n'akwegattako nti ffe twali badde tulowooza leader of opposition. The best way to do this is to abandon ogezaako okubanga omwatendinga parliament. Leader of opposition bw'aba agamba nti bagenda kwatendinga parliament, linda results ezigenda okuvaayo. Kwona asinziira omupininge out ng'obeesinga ku statement gye wasoose omugamba naye nga toyitidde mu kuvuma. Bw'agenda mu parliament n'ateesa ne balemera mu parliament ebbego ne baliyisa nga mwe bali mu parliament, vaayo the next day ojje owe submission y'ogambe twakugambye temugenda mu parliament katolode mwageze ku answered kigenda ku on record nti bayise etteeka lino litategeerekire ligenda okubanga licunya abantu ba bulijjo nga namwe aba opposition muli mu parliament mutudde. Wabula ate bwe yakoze mwenna kye mwatete mutusuubira ate ne mutandika okulya mu bigambo byammwe olw'olulimi olubiri lwe mwabadde mukozesa. Ekyo nno si kirungi naddala kuba foot soldier oba naddala ku balwanyirizi b'enkyukakyuka abawangalira ku mutala oba ku kibanja kya internet. Nze ngamba tukulembeze nnyo okuwa bakama baffe ebitiibwa naddala abatulidi balina ensonga lwaki be bakulembedde. Ffe ne tubeerawo okuba nga tugayidinga mu nsonga ezimu oba endala, kuba si be bateeredde nabo bantu nga ffe. Basobola okukola ensobi anytime any day, naye tuli majority y'abantu bangi abasobola okubagambako okutereezaamu ensobi nga tetuyitidde mu kuvuma na kuvvoola, kubanga bangi bina bingi nnyo bye basobola okukola.
So ekyo nakyo nga kiri awo twalibadde amasira tugasimba nnyo naddala ku kutunuulira ebiteekateeka bino ebiri mu kuyita. Amateeka mangi bw'otunuulira gavumenti ng'egambye nti ngenda kuyisa etteeka lino eba terina ngeri kiweegaanira ddiisa kuba be basinga ba majority. Ffe twalibadde mu mbeera kati ekubiriza abakulembeze bangi nnyo bagende basabe kaadi beesimbewo ku bifo byonna byonna ebyetagisa okuba nga byesimbawo. Tutuuke ekiseera nga ffe tusinga majority mu paalamenti. Tutuuke ekiseera nga bwe batuuka okugamba nti opposition nga ne side ya opposition tutuulawo nga tetuggwayo. Nga kale kyonna nga kyekiri nga ne bwe tuba nga ffe tuli mu bukulembeze oba nga ngera bwe tugenda obutwala tubeere nga ffe tusinga mu majority y'aba MPs. Tulina kunga essaawa zino tutunuulidde kye tuyita protest vote kye kintu kye twalibadde twongera okukakasa abantu dhana okudda mu kuyisaamu abakulembeze baffe eggaali tekirina kye kigenda tugattirako. Ekyo tekikyatugattako. Okusitula eddoboozi okugamba nti gundi talina gw'atya amuyisaamu eggaali buli gw'alabye, it's not a plus, it's a minus. Kubanga era babagenda gamba ndowooza mubalaba n'abaabwe bennyini babavuma muyiseemu abo eggaali abateekeddwa okuba nga bayisibwamu eggaali abo abakola ebyo ebitaliimu nsa ebikontana ne struggle gye tulimu essaawa zino ey'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Amateeka gaago gayita. Speaker n'ayimirira wali n'agamba alabaddaye those in his favor say and in a contrary nay. Those in his favor say aye, to the contrary nay, and those to the contrary. Nze banga lyenda byeko byengoberedde ku parliament za Uganda sirabanga ku worst speaker Madam Triple A. I'm sorry to say this, but term yo, it has been the worst term among all the speakers I've seen. Bwe nobeeraawo Madam Speaker nga buli kimu kiyita buyisi without okuba nga kyekenneenyezebwa n'okukiwaayo n'abantu ogezaako okuwa ababaka ensonga y'omuzinzi lwaki bino biyita. Yes, olina gw'okolera. Yes, osobola okuba nga oli ku biragiro naye walondebwa nga oli speaker w'abantu, oli speaker w'abakulembeze bonna abali mu paalamenti. Kyekintu kye walibadde okola. Speaker nga ne mukikaatiriza nga bwe kyogerwa nti speaker taba na side wadde ova ku ludda olwa NRM. Era tulaba gy'oyongedde okuba nga weekubira kuba buli kimu gye kiggweera. Olitunula otya abantu mu maaso nga bino amateeka gano gozoogezaako okuba nga oyisa n'otagawa budde kubanga gasensalingibwa n'otagawa budde kubanga geekenneenya. Olitunula otya abantu mu maaso era olibannyonnyola ki lunaku lumu bino bwe biriba nga byefudde. Oli Munnayuganda ogenda kubeera mu Uganda, mwozaalidde mwobadde ebbanga lyonna, naye gwe kikusanyusa ne bakeera ku makya ku kiwamba abantu kyolaba nga kiwamba abantu abawamba abantu tebava bweru wa ggwanga, tebava wa bali mu ggwanga yennyini ate nga bakozesa mateeka. Wabula ku mateeka ge bayitamu okuba nga bawamba abantu n'obatulugunya gwe n'oyongerako ekyokumyumyula etteeka eddala erigenda okuba nga litwayingibwa abantu abo ddala mu kooti za Majje. Ki ekigenda mu maaso mu ggwanga? Speaker, nali mmanyi nti abakazi muba bannakazadde ba ggwanga era nga mulumirirwa nnyo n'okusinga abasajja. Kadaga was from NRM, but at least she did what she can. I believe now obadde osobola okukola mu kisajja kino nga tekinaba na kuggwako, obadde osobola okukola obulungi okusinga ku ekyo than okubeera nga oli omu ku be bagamba worst speaker ever. Naye bino byonna mugenda ku on record bali bajjukirako ki ng'abamu kubayisanga emisango oba abamu kubayisanga amateeka agataliimu nsa. Just imagine ye Uganda mwe tuli era lye eggwanga lyaffe. Awo tonenya abasajja babiyimbanga ti Uganda teryayamba
mwaliyisizza gyeteeka mwagayisiza ago erya simanya political simanya amendment bikoze bitya ne mukulya iPod ne mugifuula nayo kati nti eri mu mateeka era buli gundi yonna buli political party participating nga mu iPod muyakubeeranga imagine tegenda kuweebwa sente za facilitation every year. Buli kintu kati mwagala kiforcinga. You want to make everything forcefully. Leero musobola okuba nga muli mu gavumenti MP mmwe naddala MP aba NRM abayisa ebintu bino. The next day musobola okuba nga mwabali mu opposition nga amateeka gonna ge mwayisa okuba nga gaba favoringa ng'ate gafavoringa abo kati abali mu mateeka oba abali mu buyinza. Ate namwe mutandika okuba emmeeza nga mugamba etteeka lino baliyisa bubi nga mwe mwagayisa mwe mwaga sekendinganga mwe mwagalonanga gayite amateeka abiri ne gayita nga mutuufu ekigayisisa tekiriimu nsa. Waliwo National Consultative Council etaba ebibiina byonna ebyobufuzi ne mutagitunuulira ne mutunuuliramu ebyo bye mulowooza nti bibagasa. Lwenyeka gye nina ku mutima sowana kusukkawo wano. Mbeere bulungi mweraba mukulu gwa Kaifa Shujide Broadcast. Subscribe, like and comment. I sign out.